Kyokubiri ekyomunyo live tukitandise n'omusumba Aloysius Bujjingo era no bwatyo yebaziza Katonda olw'okumuwa omukisa ogwokubiri era bwatyo namuwonya abatemu nagendera ddala mu maaso ne yebaza nabo bonna abagenzi okubanga bamulambulako mu maka ge Nabayumba. Olunaku olwaleero abakozi ba Salt Media bamukyaliddeko wamu n'abakkiriza abalala okumanya nga bwali. Ne leero abantu ab'enjawulo bagenda e Nakede mu ggombolola y'e Namayumba mu Wakiso District okulambula, okugumya n'okusasira omusumba Aloysius Bujjingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International eyalumbibwa abatamanya ngamba ngadde Uwenga 2 January omwafiiridde omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza. Ku makya ga leero abamu ku baweereza ku Salt Media bagenze okubuuza ku mukama waabwe nga bakulembeddwamu Deogratius Mwebe akulira ebyensimbi ku Gata Rita Kamya akulira okusunsula mawulire ku Salt TV wamu n'omuyambi w'omusumba Bujjingo nga ye Immaculate Babirye. Kabadde kaseera kannaku nga abamu ku baweereza ba Salt bajula okuyunguka amaziga nga balaba ku bifaananyi by'ebiwundu omusumba byeyafuna. Beebaziza Katonda okutaasa omusumba Bujjingo n'okusasira abaana n'omukyala Richard Muhumuza be yaleka. Mu bulamu tekyandibadde kya ssanyu eri muntu kusanyuka na kujaganyalwa kuba omuntu agenze naye olw'ensi yaffe ekyuse bye bitambula. Omuntu omulaba nga ali omuntu omu mu kiti kye naye tomanyi bye yayetise ku bibegabega. Families zalina abantu balabirira n'abalinga ebyo. So n'olwekyo twebaza Mukama Katonda olwa second chance gyewadde Mukama waffe. Netusaasirako nnyo family ya Uncle Richard. Mukama Katonda abagumye ate ne Uncle Richard ne tumusabira Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako ate ayongere okumuwumbawumba ng'atuuse mu maaso ge. Okuchekingako omusumba omulundi omulala okusinga ku guli gwe twali tuzze ogwasooka naye twebaza Mukama nti at least agenda arikavalinga wadde ebiwundu abamu bagamba tebiriiwo naye ebiwundu weebiri. Mukama mulungi yamubikako obusubi kuba akimanyi nti emirimu gy'alina okukola tannagimaliriza. Kyamukisa mubi titwafiirwa muganda waffe Richard Muhumuza yalinga saddaaka naye tumusabira Mukama amuwe amulamuze ekisa. Sozi Moses alina oluyimba lugamba nti gwe Katonda ndabye omukono gwo, nza kuyimbako ndabye omukono gwo, naye taito yalwo eri nti gwe Katonda. Nebaza Katonda olw'obulamu obw'omusumba ebyaddala oba kati nandibadde mbagamba ki. Mu balala abalambudde omusumba Bujjingo be bakkiriza okuva ku Canaan Land ku kanisa ya House of Prayer Ministries International. Kangambe ntwala okusaba eri abantu bonna abali eyo tibannange ebintu ebirimu okufa tulemengo bitwalanga ebintu ebyokusaaga. Omuntu wabanga afudde ne wabanga tomwagala nnyo waakiri teekawo kembeera ey'okulumwa. Otwajjira luli omulundi ogwasooka yali bubinyo naye kati agenda atereera. Twebaza Mukama, twebaza Mukama ni abagamba nti ebiwundu tebiriiwo. Mukama abasaasire. N'abawagizi ba Jeno Muhoozi Kainerugaba abakulembeddwamu Frank Gashumba nabo balambudde ku musumba Bujjingo. Enkoko emu balamu yagikuweereza. Ono Kevin Kayanja enkoko yagikuwadde. Amina oyaziza. Tugenda kubeera ludda wajje tulina okuteekerateekera. Kati nze mission yange yakuyamba abantu kubeera mu bulamu obutaggwaawo. Oba abantu bonna bakulima nti bakwagala nze nja kukubuulira ekituufu. So Katonda yatuwadde second chance katubuulire ekituufu. Begamba mu ntandikwa nti byonna Katonda yabitegeka era byali mu Katonda. So katusabe Katonda yongere okutukuumira tuli naawe era tujja kwongera okudda tukuchekingeko naye nga tukkiriza nti Katonda yakuleseewo era agenda kwongera okutukuumira. Abategeka ebivulu by'ennyimba eziryowa emyoyo gattako n'aba Stanbic Bank nga bakulembeddwamu Derek Musinguzi
beebazizza bwebaza. Your financial partners, this is how we could only express our heartfelt commiseration to you and also the family of the deceased who was your helper. We believe in what you're doing, and we know that there is still more that you're going to achieve as House of Prayer and as Pastor Aloysius. This very year, we must break the ground for building the house of the Lord. Pentagon must start this year. For us who are interested, we now know how much the devil hates Pentagon. We know. We cannot say that the enemies of Pentagon brought this to happen, but we can say that the devil has exposed himself more. Era omuntu abadde abuusabuusa Katonda ayogera gw'osalawo okuwuliriza eddoboozi lye. So he has spoken again nti akuuma abantu be. He has spoken. Atalina matu, Yesu yagamba mulina amaaso naye temulaba. So amaaso ge yali ategeeza sigana gali physical. So nsaba Katonda balokole bannange atugule the spiritual eyes. Nti tulabe that he has spoken. Yeah, sekyo mwebaliza ddala ye Mukama. Amen. Musumba Bujingo, tukkiriza nti waliwo omulimu omunene gwe tulina okukola ogulina okutandika ffenna naddala wano Musumba nga Mukama mutuwadde. So tubasabira, tubaagala nnyo and tetugenda kukoma kusaba. Nadde ngamba mikwano gyange nti kano ke kaseera kakati ak'okuyimirira ddala ku mazima. Kubanga ensi yatulaze nteyagalirako ddala mazima. Omusumba Bujingo yeebazizza Katonda olw'okumuwa omukisa omulala okuba omulamu. Bya Eric Sebalamu, Soroti TV, Omunyo.